tujjukiza ebigambo bya Ichuli byagamba mbu bano yabayita bahajjati yabayita batya muteekeyo tuwulire ebigambo bye. Agirema takizeemu kye yakola luli tatumye bahajjati balina ennyambala y'emu bonna yabakutula empalaata omukazi oyo bannange yabakutula emitwe gyabwe gyonna gyakutuka naye afuga Agirema mweyemoolera ati neddimpa kuba eriisa eri n'otegeera kyagamba Rema dizi abana aba indigenous women Abafirika akwata bwati n'olyoka otegeera King in Jail. Olaba we nagamba ku King in Jail kati King in Jail mbategedde beebo omu agenda ku birthday waka baziniremu ajinga ajali amozuula kasitoba nga weetantala ekibiini kya Rema. Rema oba Agi mumuleke abeere Agi ekirungi ne ba Ajati be baagala okubeera ba Ajati. Kati awo obuzibu bubeera ki? Nze ndaba awo kibeera kiwedde. Ani agikubye? Eyo egirendeka. So temusekeera ringtone yange akukama pesa. So mbadde nkyabagamba munya Rema okubeera nga Agi, Kenzo ne Amuzo okubeera nga ba Ajati, as long as bo bali okay nakyo. Kati ife abatoko ku mugambo ndaba fa abeera beesumbuwa ne bambi ne Jajja Ichuli yafa naye eggaali gye yalekawo egenda tuyisaamu paka oba emyaka emeka, ndowooza generation emumanyi paka ng'eweriba ewedde, kubanga omusajja bukyanga afa buli event ebeerawo wabeerawo reference, buli event ebeerawo wabeerawo ka video nga kasobola bunnyo okubeera nga karifaalingako eyo situation ebeera eriwo. Musajja yalina eggaali. Imagine teyali baddewo ku concert yali Namakula naye osobola okugyayo ka video akamu ne kakola exact reference ku kye ekyabaddewo, ng'oyinza okugamba omusajja alina data agenda eri n'alaba biki ebiri eno waggulu. Kyekimu nekyatuuse nekugu nawuliddeyo ka audio akagamba akatambula nga kaliko oli idea agenda mu ggulu, mbu abaana eggulu mulifudde ki mugenda mukomawo mwana yakagenda mu ggulu emirundi ng'esatu wakomawo, lwaki abasigadde tebakomawokko? Ono yaliko ekikyamu abatakomawo be baliko ekikyamu. Nze naawe wano kwa Max Media nkujukiza bannaffe abali Git Shots, omuyimbi ayagala okubeera nga recording oluyimba lwa video oba olwa audio, ate abamasomero balina special offer gye muli. Gwe nawe nange otidde sente za video okubeera ennyingi, ate jangu tukukolere visualizer enesobola okubeera nga etambuza audio gw'olina. Tukubuleko ku enamba y'essimu wansi eya Git Shots, ebisigadde obituleke.